Tukwebaza okuba ng'okyekuumidde ku Projan Media TV for all the latest updates, information happening around town. Era n'olwaleero twagala obeebaza okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, okulikinga n'okufollowinga byonna bye tuba tukoze. Olwaleero nga tukyali ku mboozi emu ey'omukyala Rema Namakula n'omwami Edrisa Musuuza oba muyite Edikenzo. Gye buvuddeko twabategeeza nti Okwanjula baali bakutegese nga kugenda beerayo omwezi ogwa November nga lumu, era abasinga invitation cards ezo mwazira ku social media nga zaaniriza abantu ab'enjawulo. Naye olwaleero twagala obategeeza nti Okwanjula kuno kwayongezeddwayo, era abantu abasinga baali bamanyi kugenda beerayo nga lumu, abamu nga bagamba nga 11, abalala nga bagamba nga 14. Naye kye tutegeddeko ngaffe aba Projan Media TV era nga twewaayo obbawa amawulire agaakagwawo, kye tutegeddeko nti Okwanjula kuno abakulu bakwongeddeyo olw'ensonga nti waliwo abantu ab'enkizo be baagala okubeera ku guno omukolo, era bongedde ne batugamba nti si buli omu yateekeddwa okubeera ku guno omukolo, era abali eyo mwenna abagwesunze ffe kye tuyinza obbagamba nti oba tolina kaadi kijja kubeerera kizibu, era kyova olaba nti Rema n'omukulu Dr. Ssebunya bakyagaanye okwatula ennaku entuufu eza guno omukolo, era nga kyolina otegeera Okwanjula kuno gye kuli, era Rema ebyaddala yavudde mu maka g'omukulu Edikenzo. Era waliwo n'amawulire amalala agazze gayitaayita ku social media ag'omukyala gwe bayita Evelyn Namulondo nga bagamba ono akoze kyamaanyi nnyo okupangira Rema abasajja. Naye ffe nga Projan Media TV kye twagadde otegeeza ensi nti Rema tumuleke agende afumbe, kubanga bangi be tulabyeko, omukyala nga Judith Babirye bonna tubalabye. Naye ffe ngaffe abantu tulekere osalira abantu emisango. Bayinza okuba balina ensonga zaabwe abamu ze tutamanyi. So Rema tumuleke, tulekerawo mwogerera, tulekerawo musibako byataakoze, ne Kenzo tumuleke mu bulamu bwe. Yes, this is Projan Media TV. Tubebaza subscribinga, okulikinga, tewerabira okukoona kwako akade okubanga ofuna buli story eba yakagwawo.